obulwadde bwa nnalubiri bwe bumu ku bulwadde obuzaaliranwa obukyasinze okumalako abantu emirembe ku lukalu lwa Africa nga Uganda ekwata ekifo kya 5 mu kutawaanyizibwa obulwadde buno. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ensi yonna ki World Health Organization, abantu ebitundu 13 n'obutundutundu 3 ku buli 100 be bawangala n'obulwadde buno mu Uganda, so nga ate abaana emitwalo 2 be bazaalibwa nabwo buli mwaka, nga bangi ku bano bafa tebannaweza myaka 5. Okusinziira ku bakugu mu ndwadde zino, obulwadde buno bwe buzuulibwa nga bukyali, omuntu asobola okufuna obujjanjabi n'ayongezayo ku lugendo lwe olw'obulamu newankubadde nga bangi balwawo okubuzuula. People living with sickle cell disease, if they take hydroxyurea, it reduces mortality and morbidity, it reduces pain and death by a significant margin, therefore even reducing the cost to government in the treatment and management of sickle cell disease. Ng'oggyeko ekyo, wakyaliwo obunafu mu kubunyisa amawulire agakwata ku bulwadde buno n'enzijanjaba yaabwo nga n'obujjanjabi bukyali butono ddala, naddala mu malwaliro agasookerwako mu byalo. Of those blood disorders that are quiet, that are continue to affect people, but somehow they are not on the scene, on the stage of the priorities of the diseases that we need to plan for and deliberately look out for and take care of those that are affected. Kati amawulire amalungi gali nti obulwadde buno busobola okulwanyisibwa singa wabaawo okugatta amaanyi eri gavumenti n'ebitongole by'ebyobulamu ko n'abantu ssekinnoomu. That sickle cell disease can no longer remain invisible within health systems despite the enormous burden that it places on children, families and communities across the continent. Kino kye kimu ku byawaliriza abatwala ebyobulamu mu mawanga ag'enjawulo wano ku lukalu lwa Africa okuvaayo n'enteekateeka gye bayinza okuyitamu okulwanyisa obulwadde buno. So we are advocate for explicit coverage of sickle cell disease and related blood disorders in Uganda National Health Insurance framework. No family should be bankrupted, as I earlier mentioned, by conditions that they were born into. So we continue sharing lessons, successes and failures with the sister member states. Olukungaana olufundikiddwa olwaleero olumaze ennaku 3 lubadde lugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo n'okukkaanya ku bigenda okugobererwa ku kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno. Nnalubiri mukimanyi nti bulwadde bwa nsikirano obujja ku bazadde, naye tumanyi nti bwe tutaateekawo maanyi okuziyiza endwadde eno nga tuyita mu mitendero gye tutadde mu pulaani eno gye tukoze. Omutendero ogusooka kulaa nti tuziyiza obulwadde buno. Tubuziyiza tya tulina okuyigiriza abantu baffe nti obulwadde buno tebusiiga, ojja kubujja ku bazadde bo. Abazadde bano bwe bascreeninga ne bamanya nti balina traits za nnalubiri, abantu abo tebasaanidde kwegatta ne bazaala abaana, kuba bwe bazaala abaana baba sure tebajja kuzaala abaana abasikose ate babatawaanye. Mu bino mulimu okubunyisa amawulire g'obulwadde buno okuviira ddala ku muntu asookerwako, okukebera buli mwana azaaliddwa, okubuulirira abaagalana n'okubawabula ku bulwadde buno nga tebannazaala, okusembeza obujjanjabi eri abantu ku malwaliro agasookerwako n'ebirala. Premarital counseling and testing is mandatory. Everybody in Egypt, you are going to marry, you must undergo that. And that way they have reduced significantly the numbers of newborn children with sickle cell. These lived examples of sickle cell into policy spaces, that wherever we make policy for the young people getting married, we need to screen. I know that people will fall in love and won't think about that, but we must take a responsibility as a society. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.